Omanyi omuntu bw'aba alina ennyondo nga kye kigonjoolo buli kizibu kyalaba alaba ng'omusumaali. Okulwa kwa General Museveni mu buyinza kirwadde kinene eri Uganda. Gumiikiriza njogera ebigambo bino by'amakulu kuba go mazima. Okulwa kwa General Museveni mu buyinza kirwadde eri Uganda. Ate bw'amala okulwa mu buyinza n'abulwa bannabyabufuzi abali mu NRM okumuyamba nga boogera ebigambo ebisigala nga bimatiza bannayuganda nti ye mutuufu asigale nga kwali oba emyaka 7. Kati bwe babula musajja wattu mu kuwammanta nga baalaba bakwata mundu be basobola okumutuusiza enjiri ye oba mulyanyi na batuuni oba na bigala bya mundu oba na lyanyi litya bannabyabufuzi abaperereza akalulu bakola ki baabula. General Museveni olaba bw'okulukuta ndowooza nga bannabyabufuzi bagenze kati olina kusigaza lyanyi mondo. Njagala okuddamu muganda wange ono muhwezi omupoliisi kyannaku nnyo nti tunoonya ebyokulabirako ebikyamu tukakase ebikolwa byaffe ebikyamu. Okugeza gwe nga buli lw'onoonya ensi gy'okoppamu onoonya gye awaali ebikolobero oba onfunye. Tosobola kugamba mukyalawo nti mukyala leka gwe nkuweeweenyule kasita nkukubya luga neiba ye ababa abakubya njegere. Onoonya kutereeza nsi yo. Ekirala mmwe bakwata mundu mukoze ensobi mwegeraageranya ne gavumenti ezaayita obulira bwakugamba egyenkaaga. Kakati gweoyagala nkuleetere Kasimu Obura yali Ssaabapoliisi mu 7 teyatta ddungu tebamuwanika kalabba. Lwaki yo omwerabidde omuŋŋamba ti Kasimu Obura yatta ddungu? Mmwe musomye n'okusoma abamu mwina ne zi PhD naye era mukyegeraageranya kubakwata mundu baamini n'obote wattu muli mabega ebyenkanidde awo. Maliriza bukya Museveni ajja emyaka egyo gyonna nze ndowooza bwe nti bannansi tebalina muzindaalo. Mmwe mulina omuzindaalo era gwe baayise wano. Museveni alina omuzindaalo. Ba prime minister be balina omuzindaalo. Ba minister bakole ebituufu kuba ebikolwa byabwe bituuka wala beeyise bulungi baveemu ettima effugabbi okweyagaliza bakooweko oli awummuleko kuba buli lwalemerako nga tavaako asindiikiriza bano balwana okulaba nga asigalako ate nga tumukooye wattu. Weebale nnyo naawe. Yes, alright, ali kuyigi Update TV kosinza obbanga otuwuliriza awo wennyini wenjagala tutandikire gwe mukwano gwange abula gwe atanatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko obeere nga otweyungako. Kansolo Nalukoola ndowooza ebigambo bye mubiwulidde ng'agezaako okuba nga amatiza ab'ebitongole bino abalina okuba nga bakuuma ddembe naye ng'ennaku zino byakyukamu kati be bamalawo eddembe era buli wolaba owa poliisi. Edda ekiro watambulanga n'osanga poliisi n'ogamba nti no kati ndi Ssekiwamponye naye kati ennaku zino w'ogisanga olina kunoonya woddukira kulya kanvaali kubanga oba osanze abantu abazibu nnyo ate eŋŋombo yajja n'okujja nti kati ennaku zino kusinkanamu owa poliisi oba ow'amagye mu kkuba ekiro osinkanamu omubbi. Kubanga ennaku zino abapoliisi n'obulamu tebabuleka kuba baba tebaagala kuleka bujulizi mabega. Simanyi gwe kirowooza ku nsonga eno naye Kansolo Nalukoola pointi ye erimu eggumba. So nze ndowooza nti ab'ebitongole bikuuma ddembe mukole omulimu ogwawabwebwa okubanga mugenda mu maaso n'okusaavinga eggwanga lyammwe muleme saavinga muntu omu kubanga buli lwe muwasaavinga omuntu omu ne mulemeza mu buyinza mugezaako kuwabya ggwanga na kukyamya ggwanga lyammwe. So eggwanga teriyamba feka wabula nammwe ligenda yamba emijiji gyammwe egijja mu maaso kubanga muyina ensigo ze musize ezigenda mu maaso n'okubanga zigenda mu maaso n'okumeruka mu ggwanga lyattu naye lowoozaamu eggwanga gye bujja mu maaso mugenda ddireka mutya. Musinga mulowooza abaaliwo ku mirembe mwasangawo bagenda mu maaso nga buli kintu bakikwata mu ngeri yanga libe nga lye nga bwe mwekolera mulowooza eggwanga mwali sisinkanye. Bannange nze nsaba tweddeko tulowooze ku ebyo ebiyinza okuzimba eggwanga
n'okutwala eggwanga mu maaso. Obadde oli ku Yugi Updates TV gwatanatweyungako kutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.